mwana muwala Sheilah Gashumba ye yajja kulema era kyayogeza abantu ebigambo bingi nnyo. Nja kubanga mbikutuusaako ebyabadde mu birthday ye oba byabadde mu party ye, ate enziga gye yaleese owaayi mbu adeetinga mutabani wa pulezidenti. Byonna byonna nino ojja kubanga obifuna. Ate omukyala kigambibwa ono eyakubye owa poliisi yavuddeyo dda mbu mukadukulu mbu bbaawe wa poliisi naye ate munene. Byonna byonna waneno oba obifuna. Ate munnange mulowooza abanamitiana South batabukidde mubaka waabwe. Byonna byonna nja kubanga mbikutuusaako waneno mu bujjuvu bwabyo. Gwe kikulu weekumire ku NCK. Byonna by'oyagala okuba ng'omanya mbu Sheebah bamuganye okuyingira Canada. Munnange si bigambo byange, byonna byonna waneno waliwo abagalina byogenda okubanga ofuna. Ate ebya hajati munnange biwanvu, buli lukya bwino yeeyongera okuba nga ayiika wano ku NCK wokka. Nze nkugambye wogenda okubanga obifunira mu bujjuvu bwabyo. Kansooke nkutuwaleko ku birthday oba ku pate ya Sheebah eyabaddewo era awo tweyongereyo tulabe n'ebiddako. I know how to love you. Just happens. I took my chance at my moment and found that moment. My life changed forever. I love you, baby. For now, forever. Girl, you know what? I think I will go out. Ka sneak peek k'ebyo ebyabaddewo. Ate munnanga bajja attendinze bo bamuwaana empisa. Baana mwe mbabuulireko ekintu. Akaana kano kayina omutima omulungi. Omanyi ze mbadde ku pate naye nga ninga mbega. Bannange Sheilah has a beautiful heart. Mwana gwazaabuuza omu ku omu wabaddewo gayi yazze nga ayambadde kikombine kya pinki n'ekigatto kya white oba oyo avuddewa ng'alinga atabadde nawo ku mukolo ndooza tebaamuyise yafuluukinze naye ayogedde naye bulungi ndooza nga mubuuza do you want a drink biki. Bannange mulongoose emitima gyammwe Mukama abajjukire. Mwagala ebirungi naye emitima gijjuddeko. Buli muntu bwafuna ekirungi n'owulira nga kikukwata wano. Ffe mu Busiraamu bw'olaba munno ng'afunye ekirungi ogamba mashallah, mashallah, so that Mukama naye akujjukira. Buli bw'obeera n'omutima omulungi Mungu akujjukira. Naye mmwe ne mulaba abantu nga bafunye ebirungi ne mumera obusajja kyova olaba temuli basajja. Tubadde tukyali awo omugambo ne guvaayo nti munnange mwana muwala ono mbadde tinga mutabani wa pulezidenti oba pulezidenti waawa munnange simanyi. Mbu Sheilah Gashumba ayina omwana wa pulezidenti si mu Uganda naye mbu waliwo ensi wano. Sheilah Gashumba mbu ayina omwana wa pulezidenti gwadeetinga naye nga si wa Uganda mbu ezimu ku nsi ezituliraanye mbu jjajja omusimbi omuyitirivu naye nga congratulations Sheilah Gashumba. Ennyumba yazimba teyagula buguzi gawedde. Bangamba Sheilah Gashumba yazimba ennyumba ebuziga eyo. BMW aguze mbw'alina omwana wa pulezidenti gwadeetinga. Simanyi oba bituufu naye nga ngawulira. Agoba plandi mulekwa agajjeewa nze simanyi naye nga tuvuddeko eyo munnange omukyala juzi yekuba owa poliisi essaawa eno amawulire ge tuwulira mbu yavuddeyo dda mu kadukulu era mbu ne bbaawe mbu bbaawe omukyala oyo mbu munene mu poliisi so mbu
yabadde order from above okulabika ng'ateebwa. Era ndowooza oba oliawo kyekyavuddeko n'okubanga yali akola yali akola ng'amanyi nti ye tagambwako era bwe bityo munnange mu Uganda bwe bitambula. Nga tuvuddeko munnange ebya hajati byo bikyalanda era buli lukya wabaawo ate ekipya ekizuuse. Kaakati biibino ebiseera bye battirangamu awo abantu amasasi ebiseera bya Kaweesa mwe yafiira Zuula yasituka n'agenda ku poliisi n'agamba nti bbaawe yaliko kubatta Kaweesa. Yagamba nti bbaawe yaliko kubatta Kaweesa era bbaawe mutujju alina emmundu ng'ani abyogera. Zuula yagenda ku poliisi n'awaaba alina endagamuntu bbiri ng'emu egamba etya Kazibwe Zuula n'endala egamba Mwizerwa Zuula. Haji ye Mwizerwa. nga tuvuddeko eyo munnange abantu b'Emityana South bo batawukidde MP waabwe bagamba mbu talina kyakola era nti abaana baabwe basibibwa bavundira mu makomera tebamulabangako ng'avuddeyo koko n'olunaku olumu bwe ruti ayogere ku nsonga zino. Okulabirako tulina omwana eyafa ebusunju n'aleka abaana babiri. Luumu teyasobola kubadduukirira, tasobola nga kwogera nti abaana baffe bafiira mu makomera, tasobola kwogera nti nno tuwambirwa ng'owoposition. Luumu okoleraani? Ensonga ey'okusatu, mu malwaliro temuliimu ddagala, tetulina ddagala wadde panado. Olwaleero tulina amalwaliro mu Mityana South constituency, temuliimu wadde panado, temuliimu wadde ddagala. Mwami Luumu mutwe kyogenda tuteeseza tuwa eddagala, atuteeseza bitatuyamba. Ekyo si kye kizibu ekiruma bannamityana South. Ensonga endala ey'okuna, emmwanyi yaffe essaawa zino etandise okutyoboolwa. Tuwulira nti bagamba bagenda okuleeta etteeka ng'alina okulima emmwanyi alina okuba ng'awa omusolo. Nze alimye emmwanyi yange ku ttaka lyange ku maanyi gange, lwaki oyagala ntegeko omusolo? Ebyo byonna Luumu abiraba naye tasobola byogerako. Munsonyiwe ndi munyiikaavu kubanga Luumu bwe mulaba nsobola omuluma ne mutta. Okutyoboola eddembe ly'abakyala, okutyoboola eddembe ly'abakyala kuli mu Mityana South constituency. Abakyala batuyisanga abaddu, tasobola kuvaayo agenda atulwanire mu palamenti. Ekyokubiri, abaana basobezebwako. Mu Mityana South abantu bangi basobya ku baana. Ago gonna amateeka weegali, yeefuula looya ate yagenda tuteeseza Mityana tatuyambye. Buli muntu gwe bakubaoko fena amazima tebabakubira bino byali tunoonyereza bannamityana South bino bye twali tunoonya ono ye Kabuuku gwe baali boogerako bino Kyagulanyi bye yali ayogerako ono Kawuukumi Kyagulanyi bano be yajja olabisa unansonyiwa ngenda kiwunzika bwento olw'ensonga ffe nga bafuuti soja tukowa abantu nga bano abatwerimbikamu NUP tuli wansi wa pulezidenti. Omuntu yenna ajemera pulezidenti n'agenda eyo mukokasiza NRM eyo waggulu. Leader of opposition yakikirira pulezidenti waffe omulungi Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'omuyisaamu olugaayu n'ogenda eyo waggulu. Kino kye tulina okukukolera. Luumu tukooye. Webale nnyo kakati basebo ne bannyabo nsaba tuwuliziganye ku nsonga ya Luumu Richard. Yayogera bwati n'aganze temujja kuntiisatiisa. Mu myaka 10 mu myaka gye nnina mu palamenti ninayo emyaka 3 n'ekitundu. Mwe temugenda kuntiisatiisa, nze nina ennimiro yange. Kitulaga nti mu myaka 3 gy'ayina 3 n'ekitundu akkuse. Era nabagamba luli nti bannange oyo munanfuusi. Jjukira bwe yava wano omuntu omuganda n'ava wano n'agenda eri okuleeta ekiteeso ekigenda tukosa wano ekyamazima mu butuufu. Yaddira yalinnya omuti n'atandika akunama. Mu Buganda tebakunamayo. Tukkiriziganye luli twaleeta Buyondo Ssula awamu ne balabanga Luumu ono gwe mulaba. Biwanvu era munange oba oli abalonzi balina ensonga zaabwe era nga tobanenya
okubanga beemulugunya. Nga tweyongerayo munange n'amawulire ag'enjawulo, waliwo omwana atenderezza n'agamba nti Bobi Wine musajja muzibu nnyo, nti era olaba baatuusizza David Lutalo okubanga yeetonda. N'akwata ne Bayibuli alayire. Mr. Kyagulanyi nkakasizza bulijjo mbuusabuusa naye nkakasizza oli pulezidenti wa Uganda. Uganda tulinawo pulezidenti babiri essaawa zino. Olaba atuuse okukwasa David Lutalo Bayibuli n'alayira n'okufiirwa abaana be. N'alayira okufiirwa kalya eyo n'okufiirwa buli kimu kyalina nti takolerako gavumenti ya Museveni ey'emmundu. N'ajeegaana lwatu. Kyagulanyi. Bulijjo mbuusabuusa naye oli pulezidenti wa Uganda kasajja gwe. Gavumenti yo ya mukono gwa kyuma. Yo ekozesa bikolwa. Ekozesa bikolwa gavumenti ya Kyagulanyi. David Lutalo bamutaddeko sanctions. N'addukirawo n'akwata Bayibuli n'agamba mu linnya lya Katonda okufiirwa buli kye nnina kyonna sikoleranko gavumenti ya Museveni. David Lutalo naye kino ekintu kigenda kulekawa. Kuba okuva ne weegaana gavumenti ya Museveni nga ensi yonna eraba. Ate ekisaide na weeretedde buzibu muganda waffe. Weeretedde buzibu. Bano abantu tebabeegaana mu lujjudde. Naye David Lutalo gw'omu yavaayo n'ogamba simanyi toyagala politics bwakwawulawula mu bantu. Abantu bakuwagiranga buli January buli muntu alina ogenda mu kivulu kya David Lutalo. Naye n'ovaayo n'ogamba abantu nti basiru tebategeera. Olw'okuba bakukusabye eddoboozi ly'oveeyo oyogereko ku biruma eggwanga, oyogere ku misolo gye bateeka ku basuubuzi, oyogere ku bintu ebiri mu ggwanga okuwamba abantu, okutta abantu. Naye n'ovaayo n'ogamba nze nayimbayimba dde ennyimba, ddayo owulirize ennyimba ze nayimba, muli basiru. Si buli kimu bw'ogenda kubuukira bubuukizi. Ekyo kyali tekyetaagisa muganda waffe. Naye neyo Bayibuli gye wakutte nze ngikubamu ebituli kuba ne bano ababba abantu babugingo bakwata Bayibuli. Era abantu ababbira mu linnya lya Katonda. So, just tusaba busabe Mukama Katonda abantu bajje. Naye bannayuganda bambi, David Lutalo tumusonyiwe. Wabanga yavuddeyo n'agamba yavudde mu kkubo lya Sitaani n'adda mu kkubo lya Katonda. Tumusonyiwe David Lutalo tugende tumuwagire. Ne Kabaka tumuwagire. Bambi tumuwagire. Nga tuvuddeko eyo gundi waliwo atambuza olugambo oba aluzunza mbu Sheebah mbu e Canada byamwonoonekedde dda. Waaye muwulidde aga Sheebah sheyalinga vidiyo eno bannange agatuuse ku Sheebah e Canada bamukwatidde ku airport okumala essaawa 15. Sheebah kalungi alina konsati e Canada naye ng'ekikulu yabadde tagenze ku konsati, yabadde agenze kuzaala abaana ba muhoozi Kanyerugabo. Bwe yatuuse ku airport e Canada bamuvu ne balaba olubuto ne bagaana nga bamanyi nti omwana bwa Sheebah ye ekigendererwa kye omwana muzaalira Canada obutuuze waaki we Canada. Immigration ye Canada negana negamba tebakkiriza mukazi mubuto obumire bwebutyo okuyingira Canada. Sheebah n'akuba amasimu ga muhoozi ng'amasimu tegaliiko. N'akubira ono assistant wa muhoozi bayita Chris Magezi n'amugamba twala essimu eno njagala kwogera ku muhoozi ku video chat. Kumbe muhoozi alina waabadde ne Andrew Mwenda nga bali mu kwesiiga oyiro, nti beesiiga oyiro ne beewa massage Andrew Mwenda ne muhoozi. Chris Magezi n'atwalira muhoozi essimu. Muhoozi n'akuba amasimu n'akuba ambasada baani naye nga omanyi because yakayisaamu America eggaali kata China tewakyali muntu amutwala serious international. Neera ambasada atrayinze mu Uganda neera babadde ku ground e Canada be bayambye awo Sheebah n'afuna lawyer n'amugjayo ne bamuwa Sheebah ennaku 7 bw'amala konsati alina okukuuma Canada ennaku 7 talina kuzaalira Canada. Ye condition gye bamutaddeko ne bamala ne bamuta airport naye nga airport abaddewo okumala ebbanga zigenze ne mu ssaawa nga 15-20 essaawa zabadde ku airport nga bamuganya okuyingira neera lawyer yamutaasizza n'aba amutegekedde ekivulu
Canada oba bakalo events bamuyambye. Ate ye omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine munnange yalabiddwako nga naye ali mu kurelaxingamuko wamu n'abaganda be. Ya banjo ati kankuyigirizeyo akantu akapya ogwo mwalo ogulaba okwo abo bayita ebule kyalo kibayita ebule oba omwalo ogwebule nabo odagamba busaabala bule kati ogwebule gwe busaabala buligo gwegaba n'emirala kati awo nebunyisa bwe natuukawo neŋŋamba wonewebule kati netandika okubuuza ebweyayewa ebule nebweya naye ng'okategera sahe ebule nebweya sirishwa naye ndowooza ikwe kwava omanye enjogera ezisinga ziva ku nyanja okyegera kunenje mbuuza nti erate bagamba ennyanja so kati alina okuba yali mu bubi oba mu lunyanja ng'ali either wano oba ali nga munyonyi awo n'agamba enkuba ekutte ebule nebweya like side and side okuva eri n'eri ebuvanjuba n'ebugwanjuba ekigambo mitala atenga n'ebitundu mitala w'amayanja mitala kati n'omutala enjogera ezisinga balunyanja be bazireka nnyo enjogera ezisinga ziba ku nyanja kakati tuvugeko tuve ebule tugende ebweya nebweya kategeza tunonyereze oba waliyo omwalo ogwebweya oba ekyalo ekyebweya okulaba okwatulaali bagambe ekudde kuba kumwalo ogwebule paka kukwebweya oba ku mutala ogwebule n'ogwebweya ebitundu byaliisembyayo myalo sala waliwo gendegere nebweya nako mwalo nebweya nako mwalo ateroza bulo byaliyabiya lugendo naye bejeje okusomesezaayo akantu eyakamiyange ngakitusange ebule endiwo ebweya ate baŋambye nebweya mwalo nebweya naye wali omwalo kuba we guli gwe tulengeranengera kati olaba omanyi kali akasawo kenyonyi akali katyanga kati awe bayite ebweya aga wonna amazzi Ekyono si kibi omuntu okuba nga onyumirwamu eri ali obulamu kubanga naye muntu nga muntu wa bulijjo naye ng'oli ku NCK TV subscribing weba nga obadde tonaba ringing that notification bell sharing liking ebisigadde nkugamba kimu nti tweyongereyo nabyo mu maaso tuvaawo.